Bw'otuuka mu maka ga Nnaalongo Erivania agasangibwa e Kanyanya mu Kitala ku kkubo eridda e Kyanja, oyanirizibwa kakiragala akalungi akasanyusa amaaso ng'akabonero akalaga nti mukazi mulimi era nga wano ebyokulya ng'ebibala okwasaako ebiri. Fenoli ssebo yalinga nga waakuluma bulumi. Amaka ge mwasula gatunudde mu kkubo eridda e Kyanja era nga galinaanye ennyumba y'enkadde mwe yawangaaliranga okumala emyaka emingi. Erivania Nnaalongo yazaalibwa mu mwaka gwa 1923 ku mulembe gwa Ssekabaka Daudi Chwa era nga kati we twogerera alina emyaka 97. Wamma ggwe bw'atandika okulombojjera ssekukkulu y'emyaka gyabwe tosobola kutemya. Awaffe twalinga tugimanyi bulungi awaka wa taata. Katugimanyi ddala mu ngeri nnungi nga tutandika okutyaba enku. Ezejjula omuti. Taata we baalinanga ekibiina kyabwe mwe beegattiranga ng'abakulu bwe batyo ne bagula ente ennamba mu biseera bya ssekukkulu olwo ku lunaku lwa 24 nga basala buli muntu ng'atwala ennyama ye awaka abantu be ne beejavaana. Yaabwe kubaabwe engule nga kati no bagireeta ennyama nga nnyingi nnyo tetubeera awo. Twafumanga kiro emmere tukukeera nnyo obanga olw'okusaba. Olunaku lwa ssekukkulu ddala kwalinga kuyiikirwa manzaali anti baalyanga mu maka 3 olunaku lumu nga bwe bava wano nga badde ewalala. Amaka ge tulyamu 3. Twasookanga omwami omu tudde awaffe tudde awalala naye nga tulya nnyo nga tulya olwo omuceere si mungi nnyo okugufumba kati bwe gufuuse gwanaakani fumba nakati fumba ebbuga tebyalingako nnyo twamunga muceere ogwo nga webubu n'ettooke eddungi n'ennyama nga nnyingi ntieba nnyingi ddala. Ensangi zino bangi beesiwa magengere ewammwe kyali kitya nga tegali mutamiivu tetwali ga mwenge nti gagendanga ne galwawa bajjangayo emubisi gwaffe nga basogola omubisi bakuteeka mu macupa okubeera awo. Kati abantu abaabangawo bagendanga bwe bati ne batambula. Engoye ennungi eza Krisimansi bano baazirindanga nga mbaga. Bati ne babagulira obugoye ne mwambala nga bulabika bulungi. Buteeteeyi buteeteeyi obulungi akakugulirwa n'osanyukako naawe n'oyambala akateeteeyi. Baasalanga endagala mpitirivu naye ekibuuzo kiri nti zaalinga zaaki. Nga tusala endagala nnyingi nga tubabula empombo okuzisalawo nawo ne tuzaanika ezibeera nnyingi erusiba empombo akati ezikyakyalabika nnyo. Bwe kyatuukanga ku mwenge amaka ag'enjawulo gaayiisanga nga leero Ssempijja bw'ayiisa enkya omulala y'ayiisa era nga baagunyweranga mpalompalo mu maka ag'enjawulo. Ate nga bwe yayiisiza tunaasooka wa Nnaalongo genda owa Kabuye genda owa Ssempijja buli lunaku nga bantu bategeka olunaku lwabwe olw'omwenge ogw'ekiduulwa nga bategeka agata nga banywa abantu bagwa ku makubo nga banywa. Bwe kituuka ku biduduza oba biyita ebyensanyusa embuutu zaavuganga wamma ggwe ne Mukeerere n'amwenya. 26 ng'owulira engalabi zivuga. Ozimanyi engalabi ogimanyi? Zengoma embuutu bakuba engalabi n'owulira erudda n'erudda ensi wewoggana. Ensangi zino bangi balabwako nga basala obukomero okutimba nga n'abalala batimba obukomero obuzungu. Edda kyali kitya? Kijja kulimba nti okutimba nkulabye kati wadde ne ku bagole saalaba ku kutimba. Kutimba kyekujje kutandike. Tolaba ensangi zino kubeera ng'abantu bakeera ne bajjuza amakanisa ssaako n'amakereziya mwana wattu ne ku mulembe gwabwe okusaba lyalinga tteeka era nga tewali kuyosa. Nga tewali kwosa kusaba. Ffe nga tezisosa kusaba.
bateeka oba oyagala oba toyagala lijja kusaba ngera twagala tikusindiikirizibwa naye nga twagala kubanga twavanga eno ku kanisa wano tutudde wakikupira tukaludde ewaffe batudde wanteke ab'ebifo bitegedde olaba Nalongo bw'ageraageranya Krisimansi y'ennaku zino n'eyaabwe ey'edda anyeenya bunyeenya mutwe. Njawulo weeri mulimu Krisimansi. Awo wakatikati awo abantu bagendako mu nningo naye kaakano si Krisimansi. Abantu ne bubeera awo bagenda ne bagula luno obunyama kiro emu ne babugira ki n'ebintu ebikyanze ku lwange sibisanyusa. Nze ku lwange siraba Krisimansi entuusa butuusa mukolo ti Krisimansi mukolo kyekyokka naye si kyekintu ekirabika luli abantu balabanga abantu bano basanyuka naye kati osanyukirawa kakati weviiranga wano ng'obuvudde wano kugenda wali wa Bokasa nga munyumya nga munywa nga mukola ki ebigoma bivuga engoma zivuga n'olwala oba webasenga wano wetutudde n'oleko mugwali buli wali embuutu zivuga magalabi gabwatuka naye kati wanoovugirawa nga tewali ssente wabula bayiisizza omwenge gwabwe banywa. Nazzikuno nga n'abaana bawummulira mu b'eŋŋanda zaabwe ng'ekikolwa kino kati kyafuuka olufumo. Kaakati abaana tubaagala okuwummula naye simanyi kyagwa wakati awo naye ng'abaana oluko okuwummula nga bagenda wasengawe Namagga nga bagenda wajjajjaawe Namusole nga bagenda kaakati omwana omuntu takyagala kunvaako oba kunywa ensawo zino oba kiki simanyi. Wano wansinzidde n'akubiriza abazadde okukuza abaana baabwe n'empisa. Waliwo omwana omu yaŋŋamba ekintu bandeetera mmere ku booda musajja wattu n'atawaana ajjeeko emmere matooke gaali mangi nembuza ffe ewaffe gye tubeera tetubuuza babooda nempulira bubi yamugaana okumubuuza ate nga muntu alaba kale ekintu ekyo bannaffe babuuze gambe ku baana babuuze nga abantu mu nnyumba temuli kkubo. Mu ku baana ba Nalongo Erivaniya bazaala ategeerekese nga Mmire gwe tusanze mu maka ga nnyina ng'ateekateeka ekyemisana atunyumiriza Krisimansi gy'atalyerabira mu bulamu bwe. Ng'ekyannumamu ku kyo kya nsonga ya byakulya nga babawa ettooke ne mulya ne mukutta muba mukuse nga mukuse agabuto gali eri ne balyoka baleeta omuceere wakaceere nako kaagala naye ne kakulema kubanga tomalaako nako wakuse dda otyo kuba emitooke mugalya buli lunaku naye omuceere mukola ki mulwawo okugalya. Ono ayogedde ku maama we ng'omukyalo ow'emmizi. Bw'oba omubuulidde ekikyo n'akimira oli bw'aba amubuulidde ekiri n'akimira n'abanga tasaasaanya nnyo ki byabalala emmizi agiina bw'aba asazeewo tajja kikubuulira ne bw'oba omukemi otya tekikukwatako kiveeko. Mmire agamba nti edda baliraanwa beeweerezanga ebirabo ng'enva emmere n'ebigwa mu kkowe eryo wabula nga kati bakinyumyanga lugero. Ey'edda nga wabaawo okugabana nga neiba bw'aba alina ttooke ng'akuweereza bw'oba olina nnyama nga omuba museka akabuzi ngaako nga mumuweerezaako naye kaakati tekiriyo mpozi okufuna ekirabo kibeera mu famire naye mba neiba mbadde sikyakirabako. Embeera eyo yandizeemu abantu ne babeera nga omukwano ogwo gukyakola ki gukyatambula bwekiri gwokya bbiri enkya gw'olina ate olala munno y'alina. Wano wasabidde zi famire okuttukiza enkola ey'okumanyagananga mu nnaku zino enkulu nga bakuŋŋaana wamu ng'abaana ab'endeemu eya Nakalaama bava egindi ebutambala bavayo basaidi ya taata ne bajja mwenna ne mubeera wano naye kati tekiriyo kiraga ki ne tuddamu embeera eyo okukyalagana kumanyagana
naddala ennaku zino zinyuma nnyo okusinga okulabaganira ku bafu oba okitegeera kinnuma nno. Krisimansi wamma ggwe kaalinga kayisa nnyo nga buli wooyita buli muntu yeeyisa era nga ku lunaku luno lwabanga lunaku lukulu nga tewali kkola naye ensi bw'egenze ekyuka n'ennono ezimu zigenze zikyuka. Kabuye Israel, Haddison Sempijja, Promise TV alipoota leero. N'obudde bubi n'obudde bubadde bubi